Kadama TV ensi ezisinga zitandise okubeera nga zeegemesa corona vaccine eyo gye bagamba nti baavumbudde. Abantu abasinga bakyazitya okusinziira ku buvidiyo obwadde bujja butambula. Waliwo ka vidiyo awo ke mwalaba dokita omu yagenda ne yeekubisa empisa eyo na blacking out ku live television nga bamulaga nti yabagamba nti ekintu kino kiri safe, naye bwe bakayisaako kamungulizi yatandika mukwata mpola mpola paka kugwa wansi. Tetumanyi oba yafa oba ya blacking out just n'abeera ng'azirise buzirisi. Tetumanyi kikyagenda ki ekyaddirira maaso. So Kadaama gwe tugenda baleetera leero agamba yagenze ne bamukubisa empiso ya corona, era nga bo bagamba nti ne kabaka w'e Saudi yasooka ogitestingako oba gwe basooka ogikuba. Yagamba akayiso kano bakamukubye, bakama be bamututire ne bakamukuba, agenda kubulira ne effects z'owulira, kamunguluze, biki ebyo. Kati ensonga eno eri controversial nti bakadaama abamu bakikkiriza, bakadaama abasinga bakigaana. Ogamba bo bagamba tebeegemesa basooke balindeko, naye bw'obeera mu famire eyo neekukaka okubeera nga weekubisa kibeera kitya. Era tetumanyi amateeka agaliwo, osobola okunkaka ne neekubisa empiso nga saagadde oba bw'eŋŋaano olina okundeka, kuba tujja kutuuka ku feezi eyo nga gavumenti yeegamba nti buli ayagala buli atayagala olina okubeera nga bakugema. Kati simanyi etteeka eririwo liri litya, kyeyagalire oba si kyeyagalire. Katuwulire Kadaama ono ye agamba nti empiso baagimukubye, atukunnyonnyola ne effect ze yafunye, then tweyongere mu maaso. Halo nyabo. Kadaama TV gye baliko ssebo yamusiisa nnyo, webale kutuweereza era webale kutulwanirira nga ffe bakadaama. Kati nina ekirala kintu kye njagala okwogerako ekya corona vaccination. Naye lumu nali ndi wano, lwabadde lwakumeka lwakutaano oba lwali lwamukaaga, ali ndi wano tumaze okulya kawungeezi, mba ndi awo mpumuddemu, bagenda bankama bange nga bafulumyemu bagenze. Kati nze saamanya gye balaze bonna. Bwe baagenda bandi awo nga bankubira essimu nga baŋŋamba neeteeketeeke bagenda waliwo nti waliwo ani omukubu agenda kujja nkime antwale mu ddwaliro gye bali. Bankubisa akayiso kaki vaccination. Nze neŋŋaana ne mbagamba nedda nze ekiramu ntiddemu, ate nga okusookera ddala nga tetunaba era nali waliwo omukadde ali wano atera nnyo asiiba nnyo ku TV. Kati nze mbadde nga mbiraba ku TV ng'abantu bagenda ng'abantu beekubya ki obuyiso. Bano abantu beeno nga babwekuba nga banyiikivu nnyo, ndowooza babyogerako ku TV. Kati nze nabiraba nange neŋŋamba omuzeyi, neŋŋamba nze nezo empiso mpulira bagamba mbu si nnungi, nze sizaagala era nzizaagala. N'agamba yes, ne mugamba nti eyo mu America twatulazeeko nga empiso ezo ziri mu kutta abantu. N'agamba ye mu America eddagala lyayo lye baafulumya si ddungi, eddagala eddungi ly'ery'e China n'eno ly'eddagala eddungi eno lye baafulumiza eriri eno eriri e China, naye erya America lifu. Kale nannyonnyola awo, naye nga omanyi oluzungu lw'abano nakwatamu bitonotono. Kati n'agamba era gavumenti era kabaka w'eno ye yasooka okugenda okukola ki, okwekubisa akayiso, naye nga ye ali mulamu. Ne mubuuza kati wakeekubya, n'agamba nedda sinaba kwekubya naye nga njagala kgenda, naye nga nange nkyalinda ndabe. N'agamba naye ate akayiso ako keetaagisibwa okwekubya kubanga tusobola kugenda olina w'olaga nti ogenda kumalayo ennaku eziwerako oba weeks bbiri tosobola kgenda n'ozimalayo lwa nsonga nga tebanaba kukuba kafu
akafaananyi kakayisaako tokkirizibwa kugenda kumala amaka g'omuntu weeks 2. Nengamba okay, nangamba naye nga si kabi abantu abalaba bali mu kwekubisa bali bataddeko TV nga balaba mawulire gaabwe naye nga ngeri gye simanyi Luwarabu lwabwe bulungi naye nga olaba abantu bakola ki beekubisa batwala bagenda beekubisa kati ne bampita we nagenda ne mbagamba nze ntiddemu nga we natuuka ono omuwala eyankima n'abanyumiza ne baseka bwe baaseka ne bagamba nedda totya naffe tuva kwekubisa era tutudde wano tulinze tulinze gwe ogende n'ono gundi waliwo omuwala yankima mwenyini era tutugenda kati we natuuka nasanga abantu abalaba abantu bangi nga batudde mu buteebe obulala kati nga nabo bali mu kugenda ng'era otufeena byakugema byo bwe bityo nga ndaba buli omu ali awo avaayo agenze kumugema kati ne wabaawo omukyala yali atudde abandiraanye ne mbabuuzaako ne bagamba ye wano bagemesa bakulu tufuna vaccination ya corona nensirika kati ne tugenda ne batuuka ku nnamba y'oli omuwala gwe yajja okunkima ewaka ne tugenda bamwita nampita nangamba jangu tugende ne tugenda babiri mu ruumu mu kasenge baali bagambye omu n'agamba akatuuka mbeere n'ono tubeeremu babiri nti bwe tugenda ne batukuba akayiso kubanga omuwala we nagamba nti nze ntiddemu akayiso ako kunkuba nangamba kiri fayini oba toyagala tewali buzibu naye oli fuli okugenda n'oyogera ne dokita yenna gwe gwosanze awo omubuuzeeko ebikwatagana ku kayiso kano nensirika nengamba ansirike nangamba naye anti ffe tugenda kutambulamu tuli mu kugenda tugenda kutambulamu tulina gye tugenda genda ffenna muntu tetugenda beeramu tugenda malayo ebbanga eriwerako kati ate gwe onoba tekubisiize kitegeeza ogenda sigala waka ate kati nosigala nanni waka ebbanga lyonna tugenda okumalamu ebweru ate nga munnange nange nkola ki ntyamu tosobola kusigala waka wano na musajja yeeka n'olowooza ntajja kuweesa emirembe neetya negenda neekubya akayiso naye ate nasooka okubuuzabuuza ku bakwano gyange ne baŋŋamba genda weekubye tekalina buzibu kati ne batukuba akayiso ffenna n'oyo omuwala nga bwe twagenda muwala wa mukama wange ne basookaye ne baddako ne bakuba nze omuntu yali mugundi baali bafiripino nga be bakolayo ne bakuba nze ne baddamu ne batupima obuwanvu bwaffe buli omu kati ne batuwa kagundi ne batugamba ne batuwa bulisiiti ne batugamba tuddeyo oluvannyuma lwa weekisi ndowooza batugamba nga ku 21 tuddeyo ku 21 mwezi guno kubanga twagendanga ennaku z'omwezi 2 ezaali 2 kati awo kati nensomako wali instructions kubanga bamala kutukuba obufaananyi bwe bamala okutukuba obuyiso n'atulupapula karisiiti n'efoomu efoomu eyo nze ffenna twasayiningako foomu 2 nga foomu emu erina okusigala mu ddwaliro foomu emu gwalina okugenda nayo kiwaliwo enkesi ene purobulemu oyangu bagwanguiriza kati ne tuwaayo ne batuwa foomu eyo nensomako ate bwe nasomako era njagikuba akafaananyi gikweso nasomako nga kuliko ebintu ebigenda okubeera nti bisobola okubeerako ebikeesi nti oba ne bagamba sayinizi kati ng'okusesema omutwe okuluma akasujjasujja webityo n'okuwulira ng'oyagala okwebaka webityo tezezo sayinizi eziyinza okubeerako kati n'omukono naye ate nze munnange nze nawuliramu kamunguluze katonotono saafu ezo sayinizi zonna ze bagamba nze ate saazifunako yadde nafunako naye era tezaali nnyo z'amaanyi kiri awo
leero sirina kyempulira era ndi bulungi nnyo. Kati kyembadde njagala okubuuza nti oba bannange nabafuna obuyisa obwo, naye waliwo yaŋŋamba nti bagenda babuulira abantu, kubanga abantu nabo baali batidde, abantu baatya okukakasa omuntu nti buyisa ne batya. Kati basooka ne basomesa nnyo abantu obuyisa mu lulimi lwabwe ffe lutawulira, kati n'okimanya. Naye nga byebyo, naye nga sirina kyempulira, nze ndi bulungi, nkola emirimu gyange bulungi, sirina kyendi era ndi nga bwendi. Era bwe twatukuba abawala abo ne bagamba bawuliramu kamunguluuzi, awulira otulo okwebaga, nange ne mbagamba okwo kyotulo nange mpulira tulo tuninamu otulo, naye era sinze awo si nnyo kiri awo nga bulijjo era bwe bityo munnange.